mwewuunyisa nnyo engeri gye mutereeza enviiri ng'ojja mu kibuga. Enviiri zitereeza otuulaawo. Bebi alabeko. Maneri y'abakazi abeetaaga awaadi. N'ayingira ekisenge ne yeekolako n'avaayo n'ombuuza nti ogendako mu kibuga nti njagala kutuula wano ondabeko. N'ofuluma ng'okoze make-up, lipstick, enviiri ozitereezeza n'otuulako awo. Naye abakazi b'ennaku zino abasinga obungi bulabanyirira omanya afuluma. Tulina abakazi abambala ebisiibwamu n'ebikyala n'ebigenda mu ddwaliro. Ate nze sisaaganamu kasojja n'ofukamira amaaso gange ng'oŋŋamba baakulekawo namba ennene gye balekawo bw'ayambala bw'ati olugoye luba lugweno ng'akaleega kasigala eno byonna nga byangeri. Era ogenda olaba ng'akaleega akaali akeeru alinga oweefuddisa alinga owa movement kala yaako tekyategerekeka. Kati nze nakula ngeri nkugambirawo naye akaleegako okoozaako oba kembabulire kino nfundikire paati y'amaka. Omukazi omuyonjo takyayika. Bwe muba muli mu kudeetinga entumbwe muzisiiga ebizigo buli kamu omuntu buli katunulako aba akaagala. Naye maama kakutanda omuntu akutwala ewuwe. Mutandike n'okulwanira okunaaba. Bannange emmere ewooma naye emmere tewoomera ku ssowaani eddugala. Kiŋŋambire neighbour emmere ewooma naye oli bw'aba teyeekakasa kutukula kwa ssowaani. Essowaani ewunya sabbuuni, ewunya empuuta. Nayingidde mu kifo kino ne mpulira amaanyi ekitiibwa kyo kirabisibwa leero. Mpulira Yesu ali. Bw'oba oyagala balya emmere yo essowaani gyoze nga balaba. Zikubira Yesu waggulu mu linnya lya Yesu.